Inside Story Uganda. Real source of politics. Wama. Yalwananga Mugabe ali mu komera. Yaliba w'ekikazi kino. Ekyali ki vice ya Mugabe. Mugabe n'akitwala emisinde. Ntikiruka Mugabe. Ne bba waakyo ne bamwokera ku farm. How can the husband of a vice a former fighter, the husband of a vice president, fail to get fire brigade? Arrogance. Mukona agamba gundi oyo. Yawamba government. Do you know that you can demote you? Arrogance yabako. When your family expands, and you don't have a tough leader, you cannot control power. Read about Liberia. Read about Saddam Hussein. Time the problem was because Eramu was Shavaya Ukananamu. Nditafana na bana baba kulembezi. Kawunda yaliamu ina brigade ya Kawunda yata girlfriend we. Moyi yaliamu ina major Moyi. Yatuka Moyi okuja mu public na agamba. Don't judge the conduct of our family using major Moyi. The standard conduct of our family is done is Moyi. Only one. Moyi had to come out to disown the man. Namwegana. Yes. Kubanga yalinga amono what about Kongolo? Abana bamugoto. Abamba dokita. Oni yasimba yu mukazi mugundi. Yerawanya Kongo. Kongolo yo. Kongolo. Ali Museveni has seen Dos Santos mu Angola. Azenga abiraba byonna. Abana ba Dos Santos baba nonyereza. Kazi we agende wa Dos Santos singa yagala H4. Special za wandira. Namga ayoka zibwe. Former vice president. Yes. What do you want me to do? Gandhi tell my brother I cannot support a person who stole Vidiba money. So called yes. Nga yabitegerera. Are these newspapers published by your country? Nazimulaga kazibu. Monitor. That's why we took a shanga. Neko bushinga nekulubya to call me madman. These things will resurface unless you retract it. Because we was embarrassed. Vugawandika nigawandika byobusiru ku bantu. Sikuti amulifuti ne wandula umanyi kyotegeeza gwe mu future. Asiki kazibu. The word of Santos embarrassed him. Asiki Kiddu Makubuya. Yagenda nga Minister of State for Internal Affairs. Bwe yatuuka yo. Tugenze Kongo. Yamubuuza. You are who? And I'm a Minister for International Relations. Minister of State. Hey. When we are going to Congo, we met as a group. You are going now to install somebody else. How are we sure that we are going to protect our interests? Get out of my office. Dos Santos. Alira kunsi ne baana be. Abaana be bagezaako basuza n'ebyobugagga bye bayina ne deal zo. Kati byonna Museveni abirabye. The way Moyo's death was conducted. Why? He's pretty. Uhuru. Yabadde mu power. Even in Nelson Mandela you praise. Wetutendereza that Tebo Mbeki succeeded him. Wakati yaleta dikiraka. Omulala yenna. Yaleta gwamanyi ne gwe yeesiga. This is not gambling. Museveni is not a gambler. Museveni is not a fumbler. Ogambulingiranga ku kirala. Naye si ku buyinza. Obuyinza bw'eggwanga tebabusaagirako. Kwolaba omuserikale abadde akuuma Museveni ADC. Ng'akalulu bamaze okukakuba. Amukubira saluti omulundi ogusembayo. Nadde emabega w'omupya. Power has gone. Power etambula na ADC. Yes. That simple function. Ate Kenya n'ekyambalo kyabwe ekya Field Marshal kirizayo ebbombo. Ofuluma ebbombo ng'emmotoka yo teriimu muliro nga bagisindisa tractor. Power has gone. Obuyinza bugenze. Yes, these are ceremonies. Kati mukamaawo abyetegekedde byonna. Bwe bamala omuwangula mu kalulu. Yamala ewiiki namba ng'essimu ye tevuga. N'agitwala ew'omukozi. Namba essimu yonna munde tulina kkubira. Margaret Thatcher yakeranga ku makya n'ayambala n'alinda kyofa wa muvuge. N'alaba ku TV nga tebamwogeddeko n'agamba nti wadde madamu wavadda mu power. You take power. Power is like a blanket. You feel it immediately, it's taken away. Nobody can gamble with the political power, especially in retirement. Kakati ebi mubitegere.
Dit oboli muko oboli ani. The moment you become antagonistic to him, tajja kukua. Nabaweerezako message nga badebatinga possible names nenze analyzing ne meeting ne komawo netuula nimbuga nti Museveni is in a selfish mood kiringa bwotuka ekisano kanti mukabuli ndibeera munani waliwo omukazi gwe baga nti ekisanja kibadde kikyo genda osole ku kabuli tagendayo the situation has fundamentally changed ebyo biba byawedde in fact kyenadde mbagamba nti Beni Kiwanuka yali mugezi yakwata omusajja mu Masaka nayambala ebyambalo bya green white ne bamukwata abaserikale Beni Kiwanuka nagenda mu kooti naga nti tewali omulamuzi yalulinga teri political party ina monopoly ku colors kakati nsambya FC zali za kiragala na white abagamba abasiramu bagamba tiabali mujana bambadde ki badipi yes zinyambara kakufira kango basuti yanga bwenjagadde tumbulize ebyo nobody owns it yellow girls mbuneni kazabwe za yellow no masaibo nsala gwa stupidity organizing don't come to me a serious man no bitu bimbuli ebyo kala nti kala nze omutukere byaganda abalabiranga ku byambalo byamu some of these people abatulugunyiza abantu bali mu yellow ababya abantu abagoba abantu mutaka tibava ku lusegererwa Museveni yes okyogedde nakyo intimidate okyogedde nakyo yes kakati ekikola nze byakala sibyo sibimanye ebyo tobitunuulire ebyo baleetako bill mu parliament ku mulembe gw'obote to turn the parliamentary benches to red zifuuke myufu kala ya post office yali white and green ne bagikyusa wasting money naye ebyo bisobola okuwangaala bw'obikola bw'otyo kajanja yes kakati ebyo bitu binkwatiramu two political tremors kyagenda mu maaso I wrote this book utabu wange tereko kuteekako ennaku z'omwezi wakawandiika ddi nakagamba authored on Wednesday 31st January 2018 at 3 p.m. reproduced again. Olaba nasali ono. Nasali government ya dropping the cases. Taina mwana, taina chaina, abakoledde emyaka 9 mu education, afunye omulimu gwagenda mu UNESCO bamusiba. Kati ba dropping omusa. Ali basanyuwa. What type of baloko are this? Omusango bagujjeeyo. Yes. Ninga asafalinzi. Oba president yalagira kaddeyo. Chief Justice nagamba taina balamuzi. She's there, permanent embarrassment. Kati bagya mulira. Will you live comfortably with these people you have humiliated? Bagenda mulirira. Political landscape. Ono bitatule. It tells us this stupid headline. A monitor. It tells you that bitatule and his group had a hand in the closure of Kureni Bank, Bagendene Bank, because the accounts were transferred. Accounts za bitature anti account izo na nabaganze nama gezi mutwe. When a bank collapses you give it to the liquidator eya kusudiru baji wani baji wa receiver ikitegeza sente mwezi nenkuba akatabo nga mutebire sudira era ngenda kafulumya ngenda kaddam. I want to remind you to me byandala nabaga tabanga lugudo lwe katusuza acquitted naye mwavu. Are you going to live with these people? That's why I tell you we may end up with the worst situation than the Rwanda genocide, because in Rwanda Kabuga incited the population. Do you need, does it necessarily need somebody to incite her to curse you? Ataina mwana gwembonya abonyeza. Do you believe era nabawadeza information nembaga nti humans forgive but they don't forget. Mumwenye abonyeza emyaka 10 nze Katonda yanyamba buyambe. I have so many friends abanyimirizawo buli business yange yonna budget economist amanya olugosi. I've written a book when the Lugosi rejected the punch. Tamale when the Lugosi rejected the punch ke katabo ko wandise when the Lugosi rejected the punch kati ako kagenda tunulira we are better people ate muli banyemwe mwabali mu government mamuli mu government no kujja tukolere sibwatuka
olwo abatali mu government mwe bwe munyigenya abali mu government. These people, what type of broccoli is this? If it is broccoli, you are practicing broccoli, I will never be broccoli. And God will punish you for misusing your broccoli. So the political landscape erimu kukyuka. Erimu kukyuka kati kikutegeeza. Tulaba musisi wa byabufuzi. Nalaba bitatulenga dduka yagenda mu kabini emirundi ena. Sudiru nazi na amazina. Omusango guno. Because these people thought that they were top of Museveni. Bino byonna tebyali baddewo. Ebyaki. They were getting money. Bafayina singana bajogensi yonna. But to take mondo we yazabwe ngwalugosi. But to fool ebidoli. Ani yakole okuniyo ne basindikayo. Ani yakole okuniyo ne basindikayo. Ani gende bugundi. How can you take a living dog to a jirikiti? Me cannot be thrown in a jirikiti. Otuta 5 billion yoduse nazo. Nze munsindike ku jirikiti kwa bafuna Mwesigwa Joshua n'abalala bangi abaliko. Yakweregamu. Wanji? I was questioning who directed you to switch over the program. Nakola byinga kapanikinga kakasajja kapanikinga kadukanye mu mpale. Tamale. Ateze nabawereza message. Kama baffe boyogerako. Nabawereza message. Zemujje ko zonna sijja kuddayo. Nga bamubuuza n'entweyo nakulabye n'entweyo nga bakubuuza ni yakulagidde zijjako. Nekaddukidde mu toilet emirundi ena oziddangamu n'ozijjako. Echi program. Ateze bajjeko sijja kuddayo. Nabawereza message. Ti wa panicking but nange nsinza UCC nange nzijjeko. Tamale. Ejjokulyo liyo UCC. Ndi malire wodde. Ayisisireke. Tugende maaso. Tubalek Tamale. The Pakistani told them, the professor told them in 2014, you were dealing with a person who is not ordinary. Okay. That man will fight you up to the end. Why? Has dignity. He does not believe in the money dangling. Dignity. Nebagana. Omusajja ne bamugana abagamba. You will not buy those machines from him. What are we buying? He must surrender them. Jongo nkote nkumbwatuke. Kote nkobe nali mbatire ekyankwanza. Agati. Professor n'abagamba. Museveni wanted a flamboyant man who couldn't be compromised. Nibo munanonye ebyuma temugenda birabo. Nino kumufukamirira n'ejjogo likuluno ofunyeko akuwangudde. Omwana bw'aluma aluma nnyo ensobi alumamu olukaabu. Bukuba toniya. Mwekwekweya ku munyango. Mwawalampa omwera mannya. Mwekwekweya ku munyango. Temwekwekweyanga ku munyango. Bekwekweya ku munyango. Tamale. Okubye mbamala bw'emyaka 10. Goli munyango. Oli munyango. A man came from Canada. They had a conference here. The man told them, even in Canada, I watch this man. The man is highly intelligent. You cannot handle him. Talk to him. Nzijako program zi anfuka uwonye nawe. Uwonye. Badde nja kubwatuka ngende nawe. Ekyo kuli kugwere mu ddala watusanga wowana. Tujja kutujoga kiyitiridde. Tamengo onyize nnyo. Ye namulabye. Appealing to these people. Omusajja namubuuza chairman. For you want the president to save you from your empire collapsing. What about this man you have suffocated for all these years? Yet enough family. Era nabawereza message nembaga nti problem yamu kutulowooza nti ffe tuli mu nyunga sukali. Sorot helps people to create a taste. We are not sorot to be mixed. We are like you. Tuli ku dining table. Politics is for sharing. Fe twaje tuwanikire tala. Twaje kubanikira tala. Twaje bafukira amazinga mundia. We also left home. When you join a government, you must share. Politics cannot be based on slave and master. Politics cannot be based on hunting the dog and master. Chichono nye chibina chamu. Chibina chamu. Politics is determined by comradeship. You had presidential ambitions, we also have interest to pursue. We coexist. Shakespeare Ganti, Rome is room enough for all of us. Uganda is room enough for all of us. This must be the principle.
Uganda fenna etumala. Yes. Nene fenna tusobola ogijamu. Ne waliwo abalina okubeera embwa, waliwo abalina okubeera engosi, waliwo abalina okubeera ebidoli, waliwo nga ayagala yaanyamu, waliwo abalina. No, you are not building a country. Kakati nasali wuno kitaawe yabuuza nasali sente waziteekawa. Tuyina mwana sente zibakundana okubba obubbi bwoleze mu family omwana akaaba bukaabi. Museveni namwandikira dde kati abalamuzi ate yaleese abapya. Bano bebabe. Bano batugenda banoonya bayingirwamu namujinga. Baluwa. Abalamuzi abaliko bano. Abonnera appointment ziva wa Museveni bakakasibwa. Baba wamba bamalobozi g'abantu. Baba wambira wakati. Bamalobozi g'abalamuzi adduke. Mu misango. Nini gwanga kati kiki ekitere. Political labor pains. Tuli mu bisa bya bufuzi. Waga kubeerawo enkyukakyuka. Amusajja bamusanze mu muzikiti. Bamugamba. Yama. Wasuze mu muzikiti nti. Tola salamu. Nga wagamba Bikira Maria. Owa. Katukebere mu mpale oba oli musiramu. Empale teyambulwamu. Bw'oba opa mu nkola otya. Empale gijjeemu. Kakati hamu omulaba. Hamu abaga nti ettaka eryammwe lyerino. Olaba mapu gye yakubye. Olaba ettaka lya hamu. N'eryabwe. Ettaka lya hamu. Njiraba wano ekyapa kiikino. Mu nswazi liri mu nnyanja. Twawulidde nti ettaka liri mu nnyanja. Bamufera. Kale tulipime. Lipimibwe. Tubadde tugamba. At his cost. Tubadde tugamba Hamisi Kigundu Hamu afuna ate ettaka mu nnyanja yaffe wakati. Anti muli mulage nti liri mu nnyanja. Bajje basaveya. Bapime ettaka eri. What you don't know, Mengo in Buganda Land Board Limited yaba kifere. Yakwata abasaveya abakola mu government ne bawandiika. One of these surveyors who should be arrested and charged ali mu government mu surveyor ate yakola mu Buganda Land Board. Kanzijewo obulango buno ate tukomewo erya Uganda amawulire mangi getweyongera okulaba era ne gwetweyongedde okubeera nga ate tulaba wiiki eno abamu babadde omolo akaluluka omolo mwakalabye gye kafundikidde nga munna NRM alangiriddwa ng'ono ye mutabani w'omugenzi Jacob Lokori Oulanyah ng'alangiriddwa ku buwanguzi obululu ng'omutwalo gumu 10,000 ng'owokubiri mu Nanupu afunye obululu 1,000 awo bwe watyo n'abalala ne bagoberera naye akalulu kalese ebibuuzo bingi eri bannayuganda wakati mu kubeera ng'ate munna NRM yayongedde okweriisa enkuli n'okulaga eryanyi n'essajja mu kitundu ekyo eky'engulu wadde bangi bagamba NRM amaanyi gyakozesezza nga gabadde mangi nnyo. Bangi bakwatiddwa kuli omubaka owawaneeno ku Mitiyana Busujju David Kalwanga yakwatiddwa ne wabeerawo n'abalala bangi abali bagenza okumaninga polling stations ate mu kibiina ekya National Unity Platform. Twalabyeko abasajja babagalidde emigemera wala drone motoka kyabadde kinene nnyo mu kalulu ako naye tewabaddeyo injuries amaanyi tewabaddeyo birala okujjako kyekyabademu ekyokukwata bannanupu n'ebirala ebyatambulidde mu kkowe eryo ako nako tujja kuba tutunulayo naye okimanyi nti ate wiiki eno giweza emyaka 56 bukyanga amagye aga Uganda nga gaduumirwa Field Marshal Idi Amin Dada mu government ya Apollo Milton Obote nga bakolera ku biragiro bye galumba olubiri Emmengo omwali Ssekabaka Frederick Luwangula Mutesa owokubiri gye byaggweranga awaŋŋangusiddwa kino nno kyaliwo 24 omwezi ogwa May omwaka 1966 kakati ebbanga ligendedde ddala emyaka 56 biki
bye tujjukira mu mbeera eyo n'ekyo nakyo kibaddewo weekend bwe yali eggwako nga tuvudde wano ate president yayogerako eri eggwanga president w'eggwanga Yoweri Kaguta Museveni ayogerako eri eggwanga bannayuganda ne basuubira munnange bingi ebigenda okwogerebwa ate ku miwendo gy'ebintu gino egyekanamye abasinga baavayo nga stress yeeyongedde tebaalabaawo kigenda kendeezebwa naye president ye yabawa amagezi mweyongera okekkereza ate musevinge musobola okulya ku mmere n'endala sogamu mireti n'ebirala ebigwa mu kkowe eryo kyaleka bangi nga beewuunya ng'abalala bo bagakyekyo president kyogedde katukole ekyo so enjuyi zombi n'ensigala ng'ate ziri awo ku kyamafuta nakyo oba oliawo emisolo yabategeeza tasobola gijjawo kati bangi ne bagaya twadde tusuubira gavumenti erina kyesoola tukolerawo ku kyemisolo gino n'abagamba eggwanga lirina okusigala nga litambula mu mbeera bwe tunajjawo emisolo linaatambula litya bangi ne basanyuka president weebale mu butuufu ensonga ezo zirambuludde ddala mu bulungi bwazo ne mu butuufu bwazo abalala ne bagamba mu butuufu nedda tetulabayo ssuubi eri gavumenti yaffe twadde tusuubira banaatukwatiramukko kakati gavumenti erina kyesobola tukolerawo abo nabo ne babeeraawo n'ekyo nakyo kibadde awo mu mbeera eyo nayo nga bwebadde ate n'abagamba mulekeraawo munange okulivinga extravagantly nga mwonoona mukekkereze ensonga zitambule ddala bulungi bwe tugendako wali ate mu kooti wiiki eno yeewuunyisizza bannayuganda oluvannyuma lwa munna FDC retired Colonel Dr. Kizza Besigye Warren Smith kifeefe okuva okulaga obutali bumativu bwe ng'ateeka ekizindaalo ng'ate ku motoka ye najja mu kibuga Kampala bw'ati okwongera okuyisaamu eddoboozi n'okujjukiza bannayuganda temusirika busirisi ng'embeera ey'ebbeeyi y'ebintu n'okunaabuuka kw'ensimbi munnange kweyongedde ono yakwatibwa ne driver we Kato ne munnabyabufuzi Samuel Walter Lubega Mukaaku munnange ne batwalibwa mu nkomyo era wabula retired Colonel Dr. Kizza Besigye banne buli omu yasimbiddwa mu kooti ya njawulo driver we Kato amanyiddwa obulungi ye ne bamuta ku kakalu kakakadde kamu ate Samuel Walter Lubega Mukaaku ne munne bo ne babata nga tebasasudde eyo kyokka ku retired Colonel Dr. Kizza Besigye Warren Smith kifeefe omulamuzi yasabye obukadde 30 nga zaabuliwo